والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nga bulijjo tuze nate program yaffe y'ebibuuzo olunaku olwaleero nkwisayo baganda bange mwenna abadde mu Kisenyi ku Masjidi Taqwa ne Sheikh Nasir Mubyeru mwalimu tubadde naye ku rawda kuno abadde ku live nga asomesa tumufollowinze abaddeko. So Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuwa okukolera ku ebyo atusomesezza. Nate mu programu eno tuzze nga twabategeeza nti omulamwa gwaffe gwa kusomesa busiraamu kubeera nga tubawa ekimwino okubeera nga mufuna mu ddiini yammwe. Tuzze ne mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba programu ya ebibuuzo nga bulijjo. Nze Shafiki Mayiga ku Rawda Islam Media. Nate nja kusaba Sheikh ababuuzeeko tugende direct mu bibuuzo byaffe insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبولي زواروضا إسلام ميديا تو بلا مساكن إكرام سيكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Watu mkadde waffe Sheikh okusinza kumbera y'obudde nga butambudde nja kusaba tugende direct mu bibuuzo byaffe. Onagamba mwanyinafe agamba nti yenna Mutebi Saida agamba nti ali Saudi Zawali Abu Dhabi agamba nti Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza waliwo ebigambo bye bayimbira omufu nga bamutwala okumuziika. Sekabiri biti ebigambo ki ebyo? Ebigambo batera okuyimbira abafu batera kuba wa tahlil tuba tumutwala omuziika yebadde enkola yaffe nnyo wano naddala nga salafiya tennaba kujja kunnyonnyola bantu kintu ekyo nga abantu bagenda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga nabali bakola ki baddamu tuwerekera ate mwana wattu ekyewuunyisa nti abamu bakayimba mu ngeri ya sitayiro olwaga nti la ilaha illallah nga balabaddamu la ilaha illallah la ilaha illallah nga balabaddamu muhammadu rasulullah. Kakati waliwo ate abakyala bennagwako eyo ng'ennyimba gye bakayimba yanjawulo era olyaga la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Tegamba sitayiro zaki zanjawulo nga bakikolera omufono akoze eki afudde. Bwe batuuka eri ku kabbuli bakyusaamu oluusi ne basalira ku nabbi allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wasallim. Oluusi waliwo n'obuyimba obulala obw'ekisuufi bayongerako ya rabbana ya karimu faghfir dhanbahu ya allah ya rabbana ya raufu faghfir dhanbahu ya allah. Julia oluusi bateeka baqi allah ne obuyimba obufaanana bwe butyo batera okuyimba. Enkola efaanana bwetyo si nkola yaffe ng'Abayisiraamu twakoppa nkoppe ne tulowooza nti eddiini eno yakoppa. Tukubiriza abawalimu bonna tubakubiriza okubeera ng'ensonga eyo bagivaako kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yafaaluhu yali asinga okwagala tawhid eyasomesa tawhid teyakikola. Muganda waffe awakana gwe leetayo obujulizi obunafu tetwagala na bugundi aleeteyo obunafu nga waliwo hadithi nafu tetugamba enjweteke wabula nga nafu nga nabbi Muhammad yatwalanga abafu yagendanga akola kwaya eyo ekwaya zabali abakatuliki kivula nabbi Muhammad amaze emirimu gye bwe bakola ekyo abasiraamu abamu abalowooza nti eddiini yakoppa bagaa naffe eno tahlili tugikole ki ate okusooka kwa byonna eri mu la ilaha illallah kwawula allah la si bwe tutyo bwe tukola abayisiraamu. Ebikolwa ebyo nabbi teyabikola, basahaba tebabikola, ababaddirira tebabikola, n'abasembayo mu balongoofu n'olwaleero abalongoofu abasembayo ku lwaleero twaliga nti eno akhiri zaman tebasobola kukola kintu kifaanana bwe kityo era abikola kiba kitegeeza nti ayawukanye ku ekyo nabbi Muhammad kyakola. So tukyewala insha Allahu taala sinkola yaffe. Sekawo nyini nawulirako mudde omu agamba nti omuntu singa afiira mu mbeera efaananako bw'ekyo
ng'abadde ayita la ilaha illallah ate nga waliwo hadithi egamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna agamba nti singa afiira mu mbeera eyo ng'aleese kigambo ekyo bagamba nti bida nga ye akireese nga ono yakireese bawerekera omufu embeera Allah namujulirira awo n'afiirawo ng'aleeta ekigambo ekyo la ilaha illallah olw'okuba nti nniya gy'akiina si kyeri alina nniya yakuwerekeza mufu n'ekyawukana n'ekyo Allah afuna mufunyi musango yes nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam iyakum wa muhdathati al-umur bid'a zifaanana ebituufu ekyewunyisa omuntu abuuza kati awo nsobi ki agambye la ilaha illallah nakiwulirako ne museeko omukulu ng'ayogere nga la ilaha illallah takimanyi nti waliwo abaatusookawo nga baakola ebyo basahaba ne bayomba musajja akutta obuyinja agamba nti sabbihu mi'a mugambe subhanallah 100 nga baga subhanallah 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 kwawula Allah kabbiru mi'a mugambe Allahu akbar emirundi 10 ne bakasuka obuyinja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kiwulira ahmidu mi'a mugambe alhamdulillah emirundi 10 sahaba weyabala yagamba nti muyinza okuba nga muguddewo ndowooza obulunga mu nabbi Muhammad bw'atalaba obanga muli ku bubuze naye sibuusabuusa obubuze naye nga sahaba yayomba ffe kye tulaba kyayombera kintu kiki kintu kya kirungi kirimu obulungi kakati naawe ayina entegeera enneesulifu efaanana bwetyo nga ddala weeyita muwalimu tunuulira ebigambo by'abaatusookawo abalongoofu basahaba sisuubirayo ayinza kwagala ddiini eno nakugitegeera kusinga basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo Abdullah ibn Mas'ud yakola ekyo wallahu ta'ala alam omukyalo nyini abuuza seeka nti lwaki abakyala abantu bakizi bagenda ku kabuli bagenda okuziika akyala ekibaganyisa okugenda ku kabuli ikhtilaatu baina arrijali wannisa kwetabikatabika wakati w'abasajja n'abaki si nkola yaffe eri wabeerayo kavuyo mu kabuli obimanyi basajja wano katugamba nti nedda omukyala temugenda wabula abasajja baba bavuddeyo mugende waliwo obujulizi obulimu okugaana abakyala okugenda kulambulira entaana naye wano si kulambula kugenda kuki kugenda kuziika era waliwo obujulizi obulaga nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasangako omukyala ku kabuli Sunan Abi Daud yamusanga ku kabuli bwamusanga ku kabuli ng'akaabira mutabani we nabbi teyamugamba ye lwaki kiki ekikuleese eno ku kabuli wabula yamugamba bugambi nti ya hazihi law sabarti kyala gwe kale singa okumiikiriza kati onamugamba timalaka wa musibati omusiba gwange omufu wange akwatirako wa yamusanga kabuli awaliwo obujulizi obulaga nti nabbi obutamuziyiza ekyo kiraga nti nno tewaliwo nsonga egaana mukyala agenda ku kabuli okujjako ikhtilaatu baina arrijali wannisa okwetabikatabika okwo engeri gye wabeerawo akavuyo siraamu tebubyagala bwe bityo wallahu ta'ala Sulaiman Sempala from Dubai agamba nti alina abaana be era yagadde obasalira aqiika naye maama waabwe si musiraamu kiyinza kuba kitya mu mbeera efaanaganako bwetyo agamba nti kiyinza kukolebwa kitya maama waabwe si musiraamu yazaala abaana mu maama atali musiraamu Allahu akbar suubira nti oba ddala yabawowa naye ebyo tetubigenda bwe babanga babe bamukakatako okubasalira ki aqiika olw'ensonga nti aqiika fi haqqi al aba aqiika eri ku taata wa mwana yalina ogisala bwe beeganye twakiraba emabega jjajja agisala bwaba waali waba taliiwo yenna mu bagadiyani alina obuvunaanyizibwa yasalira muwala we oba mutabani we aqiika mu baana abo wallahu ta'ala ala ono Huzaif Hamza agamba nti what does the mean agamba nti what does the word mean sharia what does the word the word sharia mean the word sharia means ekigambo sharia abuuza nti ekigambo sharia kitegeeza ki asharia kitegeeza bago kati
mwemuva amabago Allah ge yatubagira ffe ag'obusiraamu oba amateeka. Allah yabaga oba yateekwa amateeka mu busiraamu agamanyikiddwa. Owekitiibwa Allah yatugamba nti omuntu yenna tajja kulyanga bifudde, sharia bwetu bwegamba. Omuntu yenna tajja kulyanga mbizzi, sharia bwekola ki bwegamba. Omusajja tajja kuwasa kususa kuba kyala bameka bana, sharia bwekola ki. Omukyala tajja kufumbirwanga musajja asukka ku ki kwomu, sharia bwetu bwekola ki bwegamba. Kakati agamabaga amateeka ge bagenda bateekawo kye bayita ki sharia. Naye nga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti shara'a lakum min ad-din. Owekitiibwa Allah yagenda ateekulula mu ddiini amateeka ma wassa bihi Nuuha. Allah biyassa ku Nuuhu amakulu jabisanga mu Qur'an. Kati tugamba ti sharia kyetutegeezaamu ge mateeka owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ge yagendanga abaga mu Qur'an ne mu sunna ne mu bigambo by'abamanyi, kubanga oluusi nabo yabawa okubeerako ne kyeboogera. Wallahu ta'ala alam. Seko n'agamba nti amataali gakkirizibwa mu busiraamu oba nedda. N'agiteekako ekyo n'agamba nti ate bino ebyuma bya bbandi bikkirizibwa mu busiraamu oba nedda. Amataali bw'oba otunuulidde kino tukyogera amaanatu ilmiya, abantu bakitegeere nti amataali owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okugakuba. Kyekivuga kyokka abasiraamu kyeyatuwa okikuba naddala ku mbaga zaffe ne ku yidi zaffe. Kyajja mu hadith amataali kyajja mu hadith ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abubakar yajja gyali asanga mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga mulimu obuwala bubiri nga mutagayniyataani nga buyimba era nga bukuba akataali, bali bukuba akataali. Akati Abubakar yabuuza nti amazamiru shaitaani, Sunan Abi Daud, amazamiru shaitaani fi baiti rasulillah, emirere gya sitaani giri mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi n'agamba nti da'uhu mabuleke fa inna likulli qawmin eid, kubanga buli bantu beena ne idi, wa hadha eiduna, naffe eno idi yaffe. Hadisi endala ezoogera ku mataali weeziri nga zoogera nti ne ku mbaga tukkirizibwa okukuba kuki ku ttaali. Wabula obuzibu obuliwo mbawalimu ani ateekeddwa okukuba. Riwaaya zonna ezisinga obungi ziraga nti bakyala be bakuba ate nga bato, baana ba buwala ng'ate baki teriyo riwaaya sarraha. Kati bana bagamba nti tetukkirizibwa nti tukkirizibwa okugakuba oba oli basajja oba oli ki. Bo bagamba nti batuweeyo obujulizi obugana kuba bino biri mu minal umur, biri mu nsonga eza bulijjo. Allah ze yatufuula ndi ziri mubaaha, wal aslu fil ashya al ibaha. Ensibuko y'ebintu bye tukola Allah yabifuula mubaaha, gwaziyiza gw'oleeta obujulizi. Yensonga lwaki waliwo okubagana wakati w'abawalimu. Naye khayra alhadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetuga bulunga mu bukyasinza okubeera obulungi bwe bulunga mu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abanga abaga kuba bakyala ku mulembe nga waali butuufu ekyali badde ekirungi gye tuli abaga kuba bakyala. Ekirala kubeera nga libeera ttaali oba obutaali bumeka bubiri obutasussa ekifuuka ng'ekidongo bali muki. Tubagamba nti insha Allahu taala ekyali badde ekirungi kyekyo okukubayo ttaali oba obutaali bubiri, obutateekawo mudu zimanyani ani malawaasi mukyaŋŋanya. Lauza amataali tibwa kyali gali gakuba tegalabika katugayisize eno mu kidongo, waliwo n'agabeera mu kidongo. Ate we gatuuka ne bagateekamu ekidongo ebeera ndongo. Endongo owekitiibwa Allah yagigaana. Owekitiibwa Allah yagigaana. Tugamba ettaali etwogerako lye lino libakola ki? Bo obukubi n'engalo, so si bino ebyaki ebidongo tubyewale. Abawalimu nabo beetabise mu bintu ebifaanana bwe bityo. Subhanallah, tutya Allah tabaraka wa taala. Musanga nga seba asala endongo mu bbali gwennyini naye ng'omuwalimu atuddewo tafaayo. So abaali badde balagira abantu okukola obulungi, ate ffe tutuulawo. Saba Allah tutaasa, ate bw'obeerawo ziyiza abantu bategeeze. Nabbi yagaa nti la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna 'anil munkar, mujja ziyiriza ddala empisa embi era mujja kulagira ddala empisa ennungi. Aw la yushikanna Allah, oba Allah agenda kusemberera an ya'ummakum al-'adhab, okubeera nga ffenna atubunya ki ebibonerezo. So twewale embeera ezifaanana bwe zityo. Bwe liba ttaali tukube ettaali, ate abateekeddwa likuba balikole ki? Balikube. Wallahu ta'ala a'lam.
bandi qainat ebyo nabbi wa alayhi salatu wassalam waliwo hadithi yabyogerako ng'atulaga nti abantu bagenda na kufuulibwa feesi zaabwe nga zambizi nankobe okuba egyo mirere bandi n'omuziki. Asaba Allah bitutaasi. Allahumma amin. Shekho nagamba nti singa abeera musawo wa bisolo agamba nti nibamuleetera embizzi nga ndwadde agikola atya? Agitwalira abasawo abalala, agirekera abasawo abalala. Waliwo bwomu tekisoboka. Ekyokubiri, abakaafu bakimanyi nnyo nti naddala we tuwangalira nti ffe tetukolagana na mbizzi. Okujjanjaba embizzi oba oyambyeko kiri kye twayogera, taawunu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Owekitiibwa Allah kiziiza nti wala taawanu ala alithmi waludwan wataawanu ala albirri wattaqwa. Muyambagana mu bulungi na mu kutya Allah, temuyambagana mu bubi na kukola bulabe ku bannammwe. Okugitaasa ekyo kirala, okutaasa kirala. Okugitaasa kiki kirala. Yezingiridde omuguwa egenda kufa, gijjeemu omuguwa, kitonde kya Allah, ogireke. Naye kikwatagana n'okubeera nti tugiyamba obulwadde, tukirekera abajjanjaba ebisolo bakole ekibajjanjaba. Ekyennaku kye tulina wano nti embizzi ziriibwa. Naye waliwo ebitundu ebirala ng'embizzi tebakola ki, zibeereyo mu nsiko, nazo zenjoyinga life yazo. Wabeerawo ebisolosolo ebizisanga eyo ne bizikola ki, ne bizirya. Eyo gireke, kuba ebisolo tebabiziiza kulya mbizzi. Naye ffe abantu batuziiza okukola ki, okulya embizzi. Sheikh barakallahu fikum. Tushali ku Rawda Islam Media akade katwala kanti ndigwa. Onagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. I'm Abdul Samad from Kamuli Busoga. Sheikh, please brief me about the following. Agamba nti Qaruna, Abu Jahal and Abi Lahab. Qarun ayagala kumubuulira ku bantu bano wammanga. Qarun ne Abu Jahali ne Abu Lahabi. Qaruna yaliwo ku mulembe gwa Musa, era bamuyitanga Qarun bun Yashar ibnu Qahis. Qarun bun Yashar bun Qahis bwe batwe bamuleeta mu Israiliyati mu mannya ge. Bino nabbi si yabitubuulira, obisanga mu Israiliyati bwe osomye tafasiri nga bagamba nti bamuyita Qarun mutabani wa Yashar mutabani wa Qahis, era bagamba nti ibnu ammi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yashar mbu yali taata wa nabbi Musa alayhi salam, ibnu ammi nabiyyi Musa alayhi salatu wassalam, yali taata wa nabbi Musa omuto Yashar. Kakati Qarun yali mujeemu, y'omu ku battaagiya, yagaana okuwaayo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala khasafahu, Allah yazisa ttaka nerimumira. Baga nti n'olwaleero akyakola ki, akyakka. Qarun kaana min attaagiya, yali mu bantu bakiwaja aboononefu, mu bantu abaatawaanya nnyo nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam. Amma Abu Jahli, naam, omusajja oyo Allah yamuzikiriza ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salam, mulembe gwa nabbi Musa alayhi salam, nakati akyakkirira. Subhanallah, akyakkirira. Akati ate gwe bayita Abu Jahli yoyo naye yali taagiya, yali mujeemu fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yali mujeemu ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era y'omu nabbi be yageza ku Firauna alayhi laana, n'agamba nti buli kibinja kibeera ne Firauna waakyo, naye Firauna w'omulembe guno yani ye Abu Jahli. Abu Jahli abamu bamuyitanga Abul Fadl. Kigambibwa nti ekyamutumisa Abu Jahli, lumu yayimirira n'agamba nti inni sa ahmilu alhajara, yagandi ngenda kusitula ejjinja, allazi la astati'u an ahmila, lyesisobola kusitula. Oliriza, ngenda kusitula ejjinja lyesisobola kusitula. Arumihi ala ra'si Muhammad idha ra'aytuhu yasjud, nja kulikwata andikasuke ku mutwe gwa nabbi Muhammad bwe namulaba ng'akoze iki, avuna. Abasajja baateeberezaamu ahmilu hajara la astati'u an ahmilaha, nja kusitula ejjinja lyesisobola kusitula ndikube ku mutwe gwa nabbi. Agamba nti zaaka Abu Jahli, oyani Abu Jahli. So oyo Abu Jahli yali musajja Muwarabu,
yali musajja era nga sayyidul arab fi zamanihi nga ye mukungu gwe batwalanga ow'ekitiibwa mu bawarabu. Yali musajja nga alwanirira nnyo shiriki n'ennono nga bw'owulira olwaliro omuntu nti alwanirira ennono emuluma bw'atyo bwe yali Abu Jahali era yafa mushiriku alayhi la'na. Amma Abu Lahabi taata wa nabbi omuto Abu Lahabi mutabani wa Abdul Muttalibi muganda wa Abdallah kitaawe wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yali omu ku batagi aboononefu nga nabbi waali be bamu ku baamuwakanya ennyo. Nabbi wagenda ku Safa n'akuula abantu n'abagamba nti mulaba singa mbagamba nti emabega w'olusozi wano waliwo ekibinja konvoyi eba abalabe baagala okubalumba yaga nti akuntum musaddiqi munakakaza bamuga nti ma jarrabna minka alkadhib oba alayka alkadhib tetukufunanga mu bulimba kyava bagamba nti qulu la ilaha illa Allah mugambe la ilaha illa Allah. Abu Lahab naga nti ala hadha jama'atana bino bye bitukunganyiza wano tabbalak kwe kukka kw'essula gye bayita tabbat yada abi lahabi wa tab oyo ya Abu Lahabi bwatyo nti ekyamusisaako essula eyo olw'ebigambo yagamba nabbi Muhammad ng'amukolimira olw'okukola daawa Allah n'agagizikirira emikono gya Abu Lahabi oluki oluzikirira. Emmaali ye tegenda mugasa n'abaana byonna bye yakola ne bye yakolera ku nabbi waffe Muhammad tebigenda kukola ki mugasa. So oyo Abu Lahabi tusaba Allah tabaraka wa taala amwongere ebikolimo. Barakallahu fikum muganda wange Abdul Samad kansubye nti ekibuzo kiddibwa mu nkwebaza okubeera nga ofollowinga program eno banga yonna okubeera nga obeerako okumanya muganda okyeyongerayo obudde bukyatumazaako oba tufunike program. Sheikh ono muganda waffe agamba nti singa agamba nti Al Ayub Ahmad assalamu alaikum abuuza singa awola mukwano gwe sente naye nga tamanyi kyagenda zikozesa agenda okukizuula nga yagulamu mbizi nzikola ntya sente ezo zimusabe senza nga zinzirize amuwezize amuwe sente ze okugulamu embizi amuwe sente ze ye teyazimuwa lwa mbizi agenza okwezikuza nga ye yazigulamu yes ajeyo sente ze amuwe sente ze sente tezifuuka mbizi ate yamugaye amuwe sente ze zo teziri haramu yazimuwa si mu mbizi fomu yazimuwa mu kashki abanje sente oba azijjewa amuweki amuwe sente ze yamanyi yoli tafudde yayagala ki ayagala haki seka waba otandika okulondoola ekyo ojja kulondoola n'ow'omudaala gwa gundi nga aliraanye ogw'embizi yagulawo nnyaanya kusiika mbizi okiwulidde kati ate naawe ogenzo gyeyo bakuddiza balansi ate nga wa mbizi gwe bajje mu mbizi wabula ffe kyetulondoola kiri eki ono yakwata kashi we n'akola ki n'awola genda obanje sente zo tewamugamba kugula mu mbizi nze njagala sente zange ntunze embizi nkoze eki nze njagala ki njagala sente zange wallahu ta'ala ala. Sheikh ono muganda waffe Katende from Kitete Mukono agamba nti weekend ewedde wasomesa kunaaza omufu abuuza nti bamunaaza bamubiseeko oba omufu waffe tumunaaza tumubiseeko olugoye oluva wakati w'ekkundi paka muki mavivi abanaaza omusajja babeera basajja abanaaza omukyala babeera baki bakyala ekyo twakyerabira okukinnyonnyola luli nti omufu tumubikka okuva wano mavivi paka kuki ukundi tetukkirizibwa kulaba ku bwereere bw'omusajja oba bw'omukyala obuli mugallava bannanga abanaaza mwegendereze bangi nnyo basanga ngo ate bafaayo ku bwereere bwa mufu buba bubikkula auzu billah nga bw'owulira oli nga tayagala kumulabako nga mutuufu ali mu biseere mu bulamu bwo bwensi nabwe ekityo bw'aba nga afudde tetukkirizibwa kulaba kuki ku bwereere bwe kitwale ng'alinga omulamu munaaze n'obwegendereza oleme kubeera ng'olaba kuki ku bwereere okuggyako abakkirizibwa okubulabako mukyala we bw'abanga mukyala we agenda kunaaza abulabeko oba omwami okulaba ku mukyala we bw'abanga yagenda okumunaaza omwami nga yagenda okunaaza omukyala ekyo tewali buzibu kubeera ng'amunaaza mu mbeera yonna kubanga abeera mukyala we n'ono abeera ani abeera bbaawe wallahu ta'ala ala. Sheikh barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nja kubeera nga nfunikira program y'olwaliro bwentyo ebibuuzo ebisigadde mutusonyiwe mwenna mwenna abawuliriza era abalabi ba Rawda Islam Media mutusonyiwe nnyo olw'ensonga nti akadde kankayiseewo seeka omulundi ogwayita mu butuufu batusonyiwe
tubadde ne programu ez'okuziika, tubadde ku programu abantu bafudde no kati essaawa eno olwaleero tuva kuziika Saidi Zenakawuka lw'ensonga lwaki tukeereyeemu naye omulundi ogujja insha Allah tusuubira nti olw'omukaaga lunaagenda otutuuka nga tulina kye tukozeewo ekyaki ekyenjawulo. Tusaba Allah atwanguyirize asonyiwe n'abafu baffe. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.